eddiini y'obusiraamu yajja kubeera nti etujja mu kusinza abantu tudde mu kusinza omulezi w'abantu kusinza abantu group ezasinzanga abantu initially kabla majil Islam abantu abalinga basinza amasanamu in actual sense bali besinza. Okay. Omanye ensonga lwaki amasanamu tegalina halal na haram. Nga in actual sense omuntu agamba nti asinza sanamu yalinga yesinza era kyovola Allah agamba mu Quran afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bwe yamala okwogera ku basinza amasanamu n'agamba nti olabye omuntu oyo afudde Katonda okubeera nti kwe kwagala kw'omutima gwe. Olw'ensonga nti amasanamu galinga tegagaana nti kino tokirya kino kirye. Wasaboti to wasaboti goli salirawo goli salirawo bwimbira shape joyagala era wagena mu lugero ne sanamu ngali antende na wirange njale muluma natemako omukono nagulya nakatona wange nja muzaawo era yalanga tunagenda masa sibo waliwo ekyafaayo ekyomukulu omwe yalina Katonda we njale yamulumako nasoka nalyako omukono nalya n'omukono omulala mpaka yamulya naggawona kankole Katonda omulala obubuyabuya obw'ekika ekyo kakati jahiliya obusiraamu bwe bwajja kutujja mu jahiliya eyo era waliwo sahaba bali bamuyita Rabi'u ibn Amir radiyallahu anhu yajja ew'omukulembeze w'Abafurusi gwe bali bayita Rustum nambuuza nti mwabasiraamu mwe baani namugamba nahnu qaumun fe kibinja ky'abantu ibta'athana Allah yatutuma an nukhrija man yasha'u min ibadihi tujje oyo yenna gwali bayagadde mu baddu be min ibadati al-ibad tumujje mu kusinza abantu abaddu ila ibadati rabbil ibad tumuzze mu kusinza omulezi w'abaki statement a bit challenging min dhiqi dunya tubajjene mu kanyigo ke balimu akokulowooza ku dunya yokka nti byonna biggwera wano ila saati dunya wal akhirah batandika okulowooza ku dunya ne akhirah nga begazanyi ekira namugamba nti wa min jawril adyan tubajjene mu kunyigirizibwa kw'obukulembeze bwabwe ila adli al-islam tubazze mu bwenkanya bw'obusiraamu essaawa eno nga tugenda ku mulamwa gw'oyanjudde ku nsonga ya culture yennyini osobola okusanga mwana muwala ng'ataddeko eyelashes alinga akanyonyi okitegere ekitu ekyo budde kiro ataddeko sunglasses muvunze talaba bwachi abateeka sunglasses anti ze nkubuulira ataddeko enjala mpanvu okitegere ekitu ekyo ayambadde akakondo enkuba yatonye talina mmotoka atambula bubi talaba atambula akagoye akakola ki akasika teyegazanya yenna alinga ali ku buyungo kati ekyo kye bayita ibadatul ibad okusinza abaddu okusinza abantu bano alina omuyimbi gwe yalaba alina serebu gwe yalaba nga yambadde bwati era munda muye neyeekakasa nti bwe nyambala bwenti mbeera sigambikako actually kikulaga n'obutategeera nti oba obutategeera kiyinza okuba ekiri naye obutamanya nsonga kubanga ekikwambaza sunglasses ate nga obudde bwa kiro ne bana abazungu bennyini betukopa bo balina ddi lwe babikozesa naye fe olwa jahali yaffe lwokikwata wooti wokireeta naye abazungu bennyini nze sijja bawolereza be bakyasinze jahiliya be bakyasinze okubeera enslaved naddala mu bwongo era bo balowooza buli muntu yenna atabeera mu nsi yaabwe okitegeera ekintu ekyo nti naffe tuwangaala nga bo bwe bawangaala mu mawanga g'abazungu bw'omisinga paycheck emu waliwo omuntu amisinga paycheck emu oba paychecks bbiri nga tebakusasudde n'ofuuka homeless. That's the kind of enslavement. Kyentegeeza bali so dependent kubeera nti baddu ba system gye balimu. Sharia gwe Bulaya wagenda yoko. Tewetaga kugenda Bulaya okutegeera. Kye kigenda maaso. Tobalaba wanene waffe nga omukozi wa research. Tobalaba wanene waffe nga bambadde ebigatte ebikadde eby'omuwino. Obalaba babyambala beeyagalidde. Bakugamba n'okugamba nti omuzungu okujja n'okukola charity wesanga nga amaze kutunda bibye obanga akasente akakuŋŋanyiza omwaka mulamba n'ajja eno okubaako byakolakola bano nga kikulaga nti tebalina nnyo kugamba bali mu bulamu bwa kuwangaalira awo ennyini awo. Kankubuulire
wanene Uganda ojeko mu Kampala abantu abatonotono negenda mu America olabe bayita ba homeless abantu abatalina we babeera ekyo gamba nti batusinga bakituteeka mu buteesi mbongo okitegera ekintu ekyo ekirala societies ziri deprived tezikyalimu humanity kabuntu tezikyalina morality mpisa omuntu ayambalanga bwayagala okitegera ekintu ekyo omuntu yeeyisanga bwayagala bwe buziwe balina mu society zaabwe ekirala system gye balimu eya riba tekusobozesa kwegazanya mu mbeera yonna era waliwo gwe nalaba ng'agamba nti mwababeera mu Africa buli kimu kibeera kikyo ennyumba ebeera yiyo kasita ogigula n'ogula ettaka kiba kiwedde ewaabwe bw'ogigula si nti efuuka yiyo okitegera eba ekyasobola okuggibwako badduwa system era kyobola Allah yagaana ki yagaana riba yogera ku riba tetuve ku mulamu sitwagala genda mu riba as such naye gwe waliwo kyegendereza nti fe abasiraamu singa tukwata amateeka ga Allah ge yatugamba ne tutambulira mu sisitemu zaffe ez'obusiraamu tetwandibadde nga tusafaringa yadde n'akatono kubanga riba kasita twagaana okukola Allah kye yatugamba ekya zaka n'okuyambagana ne tu optinga for the riba kwe kubonaabona kuno okugenda mu maaso zaka ekulaga yaalagwa omugagga kwata ku mbuzi z'olina oleete ewaffe abazaka fe tukwate tuwe oli atalina mbuzi yadde neetya ono omwaka gunaggwerako nga n'embuzi zetwamuwa naye azaazizza you know obugagga tubeere nga tubugabana ekiseera ekigwerako mu sosole busiramu temuba muntu mwavu bati riba ekulaga nti gwataatalina jangu ompaka akatono koolina nkakuggyeko nkulimbelimbe kyekino kyogezaako okujja bwe budde obwo bwenjogerako nti twandibadde mu society nga tewaliwo omuntu atalina kyakulya wabula society etambulira ku riba ebeera nga waliwo abakolerera abalala nga mwabaavu abankusera te mwabakolera abagaggafugge okitegere kitegeeza nga ku side waliwo side etwala obutwazi n'abakola obukozi mwongera kwavuwala bano bongera kukumba ngenda kunnyonnyola system bweti bwetambula system y'abazungu gye mwegomba omwana bw'azaalibwa maama we bamuwaayo emyezi mitono nnyo egy'amatenity okitegera ekintu ekyo bwe giggwako aba alina okuddayo ku mulimu mu institution akole okitegeera omwana ono nga tanava na ku bbere lya maama we nga kyali muwere n'atandika obulamu nga tabutandikidde waka kulabirwa mikono gy'abantu nga butandikidde mu institution ne bamutwala mu daycare erabirira abaana bw'ava mu daycare n'agenda mu institution endala gye bayita kindergarten bw'ava mu kindergarten n'agenda mu primary n'agenda mu university okitegeera bw'amala mu university ne bamugamba nti era ekyasinza okubeera ekyebbeeyi mu bulamu bwe okuyingira institution ndala ogikolere n'agikolera paka retirement wa retiring olw'ensonga nti talina family gy'asobola kulilayingako n'abaana be yayagala oba n'abalaga omukwano aba alina okudda mu institution gye yatandikira mu nursing home z'abakadde role ya maama eruwa wano tewali taata aluwa mu bulamu family eruwa bali deprived of morality empisa omwana tazifuna olw'ensonga nti empisa zibeera passed on kuva wa taata ne maama ne bapassinga on values kati abaana ekibakuza tv ebakuza era lwaki takukube gwe maama nga mu bulamu bwe talina waakulabira you are nowhere in their lives byebyo era kyobalaba bo bavuma abazadde babe bakola kyabakuba kitegeeza bataata bawe balinga just ba spam donor ne maama alinga store anti astoringa omwana emyezi 9 wegiggwako n'amugjamu kikino kyetulira actually fano tuwulira nti kulabirira bakadde omukadde yandibadde adda mu family ngewaffe badda mu kyalo ffe bennyini tugenda mu kyalo ne tulabanga ku bajjajja ne tukola tutya kati bamuhayaringira bantu balala bajje bamulabirire baatalabanga nako mu bulamu bwe tewali asobola kutekinga on responsibility olw'ensonga nti tamutegeera mu bulamu bwe era nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyogerako ng'akabonero k'enkomerero yagamba omu kubonero obugenda okulaga nti enkomerero etuuse abantu obutayonga nganda zaabwe ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba suul mujawara abantu okubeera nti tebakyafa ku kigambo kiyitibwa mulirwana bw'ogenda mu nsi z'abazungu obeera ku lulwo buuza mukwano gwaliyo obeera ku lulwo era nawulirako
report yali eva Sweden nga waliwo omukyala yafiira mu apartment okitegera ekitu ekyo naye nga munne wano neighbor takimanyi ekivundu kyamala kuyitirira nga fiiridde mu apartment